atulaba tukwaniriza nate n'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezifa mu kibiina ky'abayizi ab'Abaganda Nkobazambogo Students Association. Kibiina kino kiri mu masomero aga secondary ate ne masomero aga waggulu oba amatendekero aga waggulu goyinza okuyita aga institutions ne universities. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga bbiri. Tukimanyi bulungi emabegakaawo Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo yavaayo n'ayanjula enteekateeka ya ministry ey'omwaka, era nga muno mwe tugenda okusimba okujja ku bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Ensonga ziri bbiri. Tugenda kutunuulira okulonda kwa Nkobazambogo okuviira ddala ku mutendero gwa Kaliba Akendo ate n'omutendero oguddako ogwa matendekero aga waggulu, ate n'oluvannyuma tugenda kutunuulira ensonga y'okwewandiisa okw'amasomero ag'enjawulo n'okwezza obujja. Amasomero mangi tugamanyi gali eyo, naye nga Nkobazambogo obukulembeze buli mu ssomero nga ministry tebulondoola, so twagala okutunuulira okulaba nga essomero lyonna erimu Nkobazambogo ate ne ministry nayo erimanyi era eritegeera bulungi. Sirinzeka ndino ow'amawulire era ow'ebyentambula owa Nkobazambogo mu ggwanga. Tugenda kuba tuwayaamu atubuulire biki bye bateeseteese. Sooka obuuze kuba tulaba. Mbalamusizaako Nkobazambogo mwenna. Erinnya yenze Kato Peter Muwonge nga bwe bamaze okunyanjulira akulira ebyamawulire n'ebyentambula Nkobazambogo mu ggwanga. Tugenda kwogera ku nsonga bbiri, okuli okulonda kwa Nkobazambogo mu ggwanga okuviira ddala mu matendekero aga wansi ddala naddala aga secondary okutuukira ddala ku university, ate era n'okwongera okuzza obujja n'okwewandiisa era mu matendekero gonna kuviira ddala ku ga wansi aga secondary ate okutuukira ddala ga university. Atugoberera tukyagenda mu maaso nga bwe nkunnyonnyodde, Kato Peter tuli naye ow'amawulire era ow'ebyentambula mu Nkobazambogo. Twagala okutunuulira okulonda okwa Kaliba Akendo ng'ensonga yaffe egenda okusooka, era njagala asooka atubuulire ennaku z'omwezi okulonda kuno kwe zigenda okubeera. Tukijjukira bulungi nti buli tendekero oba buli ssomero mu Kaliba Akendo erya secondary tukusuubira okuba nga essaawa eno bamaze okulonda, si bwe guli? Yesebo. Kitegeeza amasomero gaba gamaze okulonda, kati twagala okumanya okulonda kuno kusengekeddwa kutya era ennaku z'omwezi zigenda kubeera zitya? Okulonda tulina amasaza ag'enjawulo era nsuubira buli ssomero lirina essaza lirikola ki lirivaamu. Essomero limanya litya nti nva mu ssaza lino? Essomero limanya nti nva mu ssaza eryo okusinziira gye liba liri. Kati omuntu tayinza kubanga ali Masaka ate n'agamba nti ava Mawokota, ekitegeeza ava mu ssaza lyawa ly'e Buddu. So twasinzidde wano nti amasomero gano gamaze okulonda bassentebe baago oba abakulembeze baago ku masomero ag'enjawulo. Wano nno tugenda okumutendera oguddako tulina obukulembeze obw'amasaza ag'enjawulo nga tujja abakulembeze basatu ku buli ssomero, nga tujjayo ssentebe, omukubiriza w'olukiiko ate era n'omuwandiisi. Bano nno nga be bakkirizibwa bokka okwesimbawo okugendera ku mutendero ogw'essaza era nga be bakkirizibwa bokka n'okulonda abakulembeze bonna ababa bavuddeyo mu kakiiko akatwala essaza eryo. Tubalonda ddi? Abakulembeze abo tubalonda ennaku z'omwezi nga 7 paka nga 9. Bwe tuvaawo abasuumuseemu abagenda okuba abakulembeze b'amasaza bagenda kuba balondebwa ku kakiiko akatwala Akaliba Akendo mu ggwanga lyonna, nga kano kajja kubeera ku Bulange Mmengo bwe tujja okubalondera ennaku z'omwezi nga 22 Ogwokusatu. Omuyizi ono ali ku ssomero, Yesebo, ayagala okuva ku ssomero erya Kyannamukaaka secondary school, Yesebo, ajje yesimbewo afune obukulembeze ku ssaza. Yesebo. Bifo ki bye muteeseteese era biri bimeka abantu bano bagenda okuvuganyiza? Ebifo ebyo biwerako okuviira ddala ng'akakiiko akaba kajjudde biri ebifo 12 ebivuganyizibwa
ku mutendera gw'essaza. Kuliko ekifo ekya ssentebe, ekyomuwanika, ekyomukubiriza w'olukiiko, omuwandiisi, owa bulungibwansi, akulira ebyenkulaakulana, kuliko ow'ebyobulamu, ow'ebyemizannyo, kuliko ow'abakyala n'ow'ebyobuwangwa n'ennono. Era ku nsonga eyo tulina abakulembeze abaddukanya amasaza ago oba bwe twandiyise abakumaakuma abayizi mu masaza abo nga bo tebali matendeke mu masomero ago, era be bagenda okuba nga bateekateeka bulungi akalulu kano, era balina olukangaganga ebifo ebyo we bigenda okubeera naani ateekeddwa okwesimba ku bifo ebyenjawulo, kubanga tulina ebifo ebyenjawulo ebitakkirizibwako bantu bamu. Naddala ekifo kya ssentebe, tosuubira nti ojja kuba muwandiisi ku ttendekero ojje weesimbe ku kifo kya ssentebe w'essaza. Ekifo kya ssentebe w'essaza tukisuubirako, era ssentebe oyo ow'ettendekero yavuganya yekka ku kifo kya ssentebe w'essaza. Akaliba akendo mu ggwanga balonda ddi? Nga 22 omwezi ogwokusatu. Okulonda kuno kugenda kubeera wa? Okulonda kuno kugenda kubeera emirundi ebiri. Okulonda okw'amasaza, amasomero agali mu Buddu gonna gakuŋŋaanira wa? Era bwe bava ku masaza, amasaza ago galonderawo obukulembeze obw'oku ntikko obw'omu ggwanga. Amasaza ag'enjawulo twagawa senta we gakuŋŋaanira era we galondera, era senta zino bazimanyi, naddala amasomero ago agali mu masaza gazimanyi bulungi, era tugenda kuyisa n'ekiwandiiko twongere okubajjukiza amasaza ago sente ezo gye ziri gye mulina okugenda masaza ag'enjawulo okulondera. Awo nno bwe tunaaba tuvudde ku masaza tujja kweyongerayo okulonda abakiise abakaliba akendo mu ggwanga lyonna. Okwo nno okulonda kujja kubeera ku Bulange Emmengo we wajja okubeera okulonda okwo ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokusatu. Kale tweyanza twagambye akaliba akendo, Nkobazambogo akaliba akendo ge masomero aga secondary. Ndowooza mutegedde bulungi okulonda kwammwe bwe kugenda okutambula. Ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri musuubira okuba n'ettabamiruka wammwe. Ndowooza yogenda okwongera okubalambika ku nteekateeka z'okulonda nga bwe zinaabeera, era nga Oweekitiibwa Sserwanga minisita w'abavubuka agenda kubaawo mu ttabamiruka oyo okwongera okubalambika n'okuggalawo obukulembeze bw'olukiiko olukadde, ndowooza mu ntambuza y'emirimu, ate olwo beeteekereteekera okuwaayo obuyinza ku nnaku ezigenda otugambibwa olwaleero. Njagala tugende amatendekero aga waggulu galimu ssettendekero ziyite zi universities, galimu n'amatendekero zoyinza okuyita institutions. Bano mubasengese batya mu kulonda? Bano nabo tulina enteekateeka ennungi, naddala kati tusuubira nti amatendekero gonna galina obukulembeze obujjuvu era gamaze okulonda. Wano nno bwe tuviira ddala ku matendekero twateekawo amabendobendo oba gye twandiyise regions, nga zino nno zasinziira ku masiro agaba institutions ezo eziba ewamu ge gaba galimu. Bwe twasinziira okugaba regions zino ez'enjawulo era zirina amannya ago ag'amasiro ago. Wano nno tulina amabendobendo 12. Amabendobendo 13, tulina wano amabendobendo 13 mwe tusinziira okulonda obukulembeze bwa Nkobazambogo nga tuva mu matendekero. Era wano tuyisaamu era abakulembeze 3 abajja ku mabendobendo abava ku matendekero, era nga tufuna ssentebe, omukubiriza w'olukiiko ate wamu n'omuwandiisi w'olukiiko. Buli ttendekero liweereza abakulembeze 3. Buli ttendekero liweereza abakulembeze 3 okujja okuvuganya ku bendobendo. Yesebo. Wano ku bendobendo tutegese okulonda mu nnaku z'omwezi zino wammanga okuva nga 9 paka nga 10. Era tulina sentazi zaffe ez'enjawulo mu mabendobendo era ag'enjawulo we tulondera, era wano amatendekero gano gajja kuba gakuŋŋaanira awo wakati w'ennaku z'omwezi nga 9 paka nga 10 balonde obukulembeze bwabwe obw'amabendobendo.
tumaze okulonda ku mabendo bendo yesebo nakuzo mwezi 9 ne 10 yesebo tulonda ddi obukulembeze obw'okuntiko obukulembeze obw'okuntiko tubulonda enaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwokusatu era nga wano abakulembeze abanaaba bavudde mu mabendo bendo era nga tukyali ku bakulembeze basatu abawaggulu okuli ssentebe omukubiriza w'olukiiko ate era n'omuwandiisi be bakkirizibwa bokka okulonda olukiiko olwa waggulu ate era mu abo mwe muva abakulembeze aba Nkobazambogo mu ggwanga lyonna. Ekitegeeza nti buli bendo yesebo bwe tuba tumaze okuleeta abakulembeze 13 abakulembera bendo yesebo era nayo tujjayo basatu ssentebe omukubiriza w'olukiiko n'omuwandiisi yesebo ne bajja ne bavuganya ku kalulu akawaggulu gye tulina ebifo bimeka wano tulina ebifo ebirondebwa ne tubaawo n'obukiiko obw'enjawulo obudukanya emirimu ng'obukiiko buno bulondebwa okusinziira nga ministry bw'ebeera mbiseemu oba ng'olukiiko olukulirwa ssentebe bwe luba lulambikiddwamu abakulu abakulira enteekateeka eno. Kale okulonda kwa wamu okw'obukulembeze obw'okuntiko kwa kugenda kubeerawa era nakwo ku Bulange ng'okwakaliba akendo yesebe era nakwo kugenda kubeera ku Bulange Mmengo ennaku z'omwezi nga 23. Ndowooza tulambikiddwa bulungi ku nnaku z'omwezi ez'okulonda. Njagala otubuulire yesebo bana bagenda okwesimbawo mu masazi yesebo ne mabendo bwe bamala bajje ne waggulu ku bukulembeze obw'okuntiko yesebo tubeetaaza bisaanyizo ki? Abakulembeze abagenda okwesimbawo yonna ku mabendo ba ku masaza tumwetaaza ebbaluwa yo yennyini ng'omuntu gy'asaba okufuna ekifo ekyo ky'aba ayagala ng'agiwandiikira akakiiko akakuliramu ebyokulonda ku ssaza oba ku bendo. Tumwetaaza ebbaluwa okuva ewa patroni we emukkiriza nti ddala kituufu ono omukulembeze. Tumwetaaza ebbaluwa eya head teacher mu masomero aga secondary, mu university oba mu matendekero tumwetaaza ebbaluwa okuva omulungamya w'abayizi oba dean of student emukakasa nti ddala ono omuyizi wa ttendekero eryo oba wa university. Byebyo ebimu ku bye twetaaga okulaba nti obeera oba osobola okwesimbawo mu kalulu akagenda okutandika. Abantu bano bamaze okulondebwa yesebo tumaze ofuna obukulembeze obujja yesebo naye tulinawo obukulembeze obukadde yesebo obuliwo no kati tumaze okulonda naye nabuli bukyaliwo yesebo okulayira oba okukyusa obukulembeze kulibeerayo ddi? Okukyusa obukulembeze mu ggwanga lyonna obwa Nkobazambogo bugenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokuna 2024 ku Bulange Mmengo. Yesebo gwe mukolo buli omu gw'aba yeesunga era gwe mukolo buli omu gw'aba yeesunga ennaku z'omwezi nga 2 ku Bulange Mmengo. Ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gwakuna kwe kujja okuba okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo mu ggwanga. Omwami Hannington Kakeeto aliba awaayo obukulembeze eri ssentebe abayizi gwe banaabeesiimidde okulonda mu kaseera ako. Tugenda kuba tudda ku nsonga ey'okubiri nga ye y'amatendekero okwewandiisa naye nnyongera okujjukiza nti okwewandiisa ku Buganda Law Institute eri abayizi abamaze ekibiina ekyomusanvu n'ekibiina ekya senior 4 kwatandisira kugenda mu maaso. Jangu osome ebyemikono, jangu beeko obukugu bw'ofuna ate naawe ensi eno oleme kugiyitamu bw'otyo n'okujjukiza n'okunywa kaawa. Tukubiriza abantu okunywa kaawa ennaku zino tukimanyi bulungi omutendera gwe tuliko abantu emwanyi bazirimye naye kaakati ekiriwo kyekyokulaba nti tunywa kaawa ate nga kaawa ali omu yekka kaawa mpologoma owa kampuni yaffe yamwanyi terimba. Tugendagenda mu maaso okumanya amatendekero gonna ffe tubadde tumanyi nti ettendekero lyakira ku makya bwe nzigulawo essomero lyange nga ntandika Nkobazambogo naye mpulirwa liko n'ekipya kyoyagala otugamba okwewandiisa okubeera kw'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu ssomero kitwala ki? Nga bwe tumanyi nti enkyukakyuka bwe zibeerawo era tukyusakyusa bingi. Bwe twafuna minisita waffe omupya ow'ekitiibwa Robert
Sserwanga Ssaalongo yatuteerawo enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okuddukanya Nkobazambogo okulaba nti etambuza bulungi emirimu gyayo. Wano nno twasalawo okuddamu okwezza obujja amatendekero ate nga wano tulondoola amatendekero gaffe oba amasomero gaffe okulaba nti tufuna embaliriro ennungi ey'abannankobazambogo abali eyo oba amasomero agalimu Nkobazambogo mu ggwanga lyonna. Wano nno twazzeemu buto okwewandiisa n'okwezza obujja mu masomero gonna nga tusinziira mu nteekateeka yaffe empya gye twatandiseewo eya Nkobazambogo okulaba nti tutambuza emirimu gya Nkobazambogo nga mirambulukufu era nga tumanyi n'oyo gwe tuteekeddwa okusaba ekintu mu budde bwakyo. Bufunze ministry eyina enteekateeka. Eyina enteekateeka y'okulaba nga buli ssomero eririmu Nkobazambogo limanyiddwa Obwakabaka bwa Buganda. Yesebo. Era nga minisita asobola okulirondoola. Yesebo. Kati twagala okumanya kyetaagisa ki essomero okwewandiisa okumanya nti limanyike mu Bwakabaka nti lirimu Nkobazambogo. Essomero okumanyikibwa oba okwewandiisa kwa $5,000 buli ssomero. Ne tubaawo essomero ligenda kuba lyezza obujja buli mwaka era nga nako kwa $5,000. Naye gino $5,000 egy'okwewandiisa gya mulundi gumu. Naye buli mwaka tugenda kuba twezza obujja ng'era kuno okwezza obujja nako kugenda kuba kwa $5,000. Njagala nkutegeere bulungi. Yesebo. Eri amasomero ge tumanyi. Yesebo. Ng'olwedde galimu Nkobazambogo. Yesebo. Essomero lino ligenda kuddamu lyewandiise. Waliwo olwedde amasomero ministry gemanyi nti gano Nkobazambogo gyeri gagenda kwezza bujja oba enkola eyazze yakulaba nti buli ssomero liddamu lyewandiise bupya. Enkola eyazze empya minisitule waffe omupya ow'ekitiibwa Robert Sserwanga yataddewo nti buli ssomero lyonna wadde lirimu Nkobazambogo ligenda kuddamu bupya okwewandiisa okulabika nti tulirondoola bulungi kubanga wali tubadde tugenda okugalondoola nga buli muntu yeesuulirayo gwannaggamba naye wano tugenda kugalondoola nga tugabuulira nti olaba wateekayo ssente bweziti olina okuddukanya emirimu gya Nkobazambogo obulungi. Ate naffe nga ministry emirimu gyonna gye tuba tutaddewo nga gigwa mu Nkobazambogo tulabe nti buli ttendekero eryezza obujja ligiddukanya bulungi mu matendekero eyo yonna gye gaba gali. Okwewandiisa kuno tugenda kwewandiisa okuva nga ennaku z'omwezi 7. Twatandika ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokubiri era nga tugenda kukoma ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokusatu. Nga mutuwadde ettono. Ebbanga tubawadde ettono kubanga ekintu kino tubadde tukibabuulira buli kaseera era twakibabuulira dda era nga just tulinda bulinzi kikola kiteeka mu nkola. Wano nno twayagadde okulaba nti amasomero gano geewandiisa nga tetunnatuuka mu kulonda. So essomero lyonna linaaba liteewandiisizza oba linaaba litegizza bujja era tetujja ddikkiriza mu kulonda kwa Nkobazambogo. So nkubiriza amatendekero gonna okuviira ddala ku kaliba akendo okutuukira ddala ku matendekero aga waggulu gewandiise ng'obudde bukyali era abo bassentebe ab'amatendekero n'aba secondaries abaagala okwesimbawo naddala okujja ku masaza okujja ku mabendobendo okutuukira ddala waggulu bateekemu amaanyi okulaba nti amasomero gaabwe geewandiisa basobole okufuna omukisa ogukola ki ogwesimbawo kubanga essomero eryo erinaaba liteewandiisizza n'onaaba oli mukozi otya gw'omukulembeze waalyo tetujja kukkiriza kuvuganya ku bifo bino ebya waggulu naddala ebya amabendobendo n'amasaza ate era n'akakiiko akatwala Nkobazambogo mu ggwanga lyonna. Kyomaliriza nakyo ku nsonga y'okwewandiisa? Nga bwe mbamenyedde ssente eziri mu kwewandiisa tetugenda zikwata mu cash nga ministry naye tulina account number nga ministry. Twawadde buli ttendekero oba buli ssomero twagiwadde ebbaluwa ebajjukiza okwewandiisa era nga wano twabateereddeko account number yaffe eya ministry kwe kugenda okuyita ssente zino. Account number eri mu Centenary Bank era nga eri 3M
not nya mukaaga not erimanya ki erimanya eggwanika lya Buganda Ministry Youth Sports and Recreation. Kale ndowooza ensonga zaffe tuzigusiza bulungi. Yes. Esooka mwategedde bukyawe mugenda okulonda kusembedde. Twagala okwongera okubakubiriza nga bwe mulambikiddwa amasomero gonna okulaba nti mwewandiisa. Kino kigenda kuyambako ministry okujja okulondoola amasomero gonna biki ebikolebwa. Amasomero gangi tuwulira nti bano baagala kwewandiisa mu Nkobazambogo naye tebamanyi kikyakola. Bano beewandiisa naye tebalondoolwa. So tubakubiriza okulayika nti omukisa guno mugukozesa mubeere nga muzza bujja amasomero gammwe ate n'okubeera nga ministry esobola okubategeera n'okubalondoola. Nsaba otuwe obubaka obusembayo eri Bannankobazzambogo era gwe otubuulire owulira otya okuba nti mumalako ekisanja kyammwe. Ffe nga executive eya Nkobazambogo mu ggwanga tuli basanyufu nnyo okulaba nti twaweebwa omukisa ogw'ekisanja ekya 2023-2024 okulaba nti ate tukumaakuma Bannankobazzambogo bonna mu ggwanga era obuweereza buno tubutambuza bulungi era bwe tutuukidde wano okulaba nti ate tubayita oba tuleeta abo be tuteeseteese okulaba nti batuddira mbigere tubakozeemu omulimu gw'amaanyi era nsuubira nti bagenda kukola bulungi nnyo okutwala Nkobazambogo mu maaso. Nyongera okwebaza ministry yaffe ey'abavubuka etukumyekumye obulungi nga ffe Bannankobazzambogo ate era n'okutulambika mu buweereza obw'enjawulo. Tulina bingi bye tukyateekateeka mu kano akabanga akatono ke tusigazzaayo okulaaga abagenda okutuddira mbigere biki naddala bye tukola nga Bannankobazzambogo mu ggwanga era nga tusuubira okusembayo ne activity ey'okulambula era nga tusuubira wano nti wagenda okubeera tabamiruka waffe asembayo mu ggwanga lyonna era wano nga tugenda kwetaba wamu okuviira ddala ku miti emito amasomero aga primary aga secondary ate era n'amatendekero aga waggulu. Tabamiruka tumusuubire ng'ennaku z'omwezi mmeka? Tabamiruka tumusuubire ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu mugenda okulambula Naggalabi. Bwe tugenda okulambula Naggalabi. Olina obugambo obusembayo? Nyongera okwebaza olukiiko lw'entambuza nalwo emirimu olukulirwa omukulu Kaketo Hannington Seremba ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga. Twafuna omukisa okulaba nti ate Bannankobazzambogo bannaffe batusaamu omukisa okulaba nti tubaweereza mu kino ekisanja era nsuubira tubatambuza bulungi era tubasuubiza birungi byereere. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tweyanzeege oyo abadde munnamawulire era akulira ebyentambula mu Nkobazambogo mu ggwanga lyonna Kato Peter. Njagala okusiibulira wano nga nkujjukiza Buganda Law Institute ly'ettendekero ly'ogenda otwalamu omuyizi oyo amaze ekibiina ekyomusanvu oba siniya eyokuna n'eyomukaaga okubeera ng'atendekebwa mu byemikono ate n'okujjukiza nti Lubiri High School wano Emmengo mu Lubiri ate ne Buloba gagenda mu maaso n'okulabika nti gayingiza abayizi ku mutendera okuva obwa senior 1 okutuuka ku senior ey'okutaano. So tosubwa mukisa guno kubeera ng'omwana wo ate asomerako mu masomero g'Obwakabaka. Nze Mirwa Shafik mbaddewo okulabika nti tukutuusaako akanyumiro kaffe kano agafa mu Nkobazambogo n'omulundi omulala tujja okwongera okutunuulira biki ebinaabivuddeyo. Mbakubiriza okubeera nga abavubuka n'abasomesa mwenna abalina obuvunaanyizibwa ku kibiina kya Nkobazambogo mu ggwanga tujje wonna bwe kiba kyetaagisizza twebuuze ku minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Minisita waali Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ate n'omukwanaganya w'abavubuka mu Buganda Oweekitiibwa Hassan Kiyemba ofiisi ziba nzigule Bulange Mmengo Mande paka Lwakutaano osobola okulabika nti ate ofuna byonna bye weetaaze. Sigenda kusukkawo wano njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.